wetwogerera ng'omugole waffe ekintu tekikyasobola kwekiwana mu ngoye kirabikirawo nnyo nnyini ddala. Anti mukwano Carol Nantongo yalabikiddeko awo ku stage ng'aweereza abantu be naye nga dress code eraga zigizaaga. Baby bump otuuka nga tosobola gikweka okuggyako okubeera nga munnaye ogamba ekiba kibe, nina okupambana nina okukola, naye nga ffe kye tugamba nti kongra tugenda batunyonyoka ebyabadde mu Idi bayise batya mu nnaku enkulu n'okutuuka wano okubeera nga twamulabe ku stage kyabadde kitya eluuyi wano ku the Union Media Hub. Tugenda kuleetera mwana muwala nga twogera kitambudde kitya kiri kitya bye muwawulira kati mubirabira ddala nti bituukiridde. Mwebale kusaba, mwebale kusabira Carol Nantongo. Mu video ya leero egenda bbeera all about her. The Union Media Hub ignites. Kakati no myaka nga 10 emabega abayimbi bali nga tebagala nnyo bintu bya bufumbo, tebagala nnyo bintu bya kuzaala, ndowooza nga bagamba bitetenkanya emirimu gyabwe kubanga jjukira bo babeera ku stage, babeera mu butala buli kaseera nga kugamba bagala kubeera nga balabikira mu bantu nga balabika bulungi. Ate jjukira munaye ebintu by'obuyimbi buno kati bw'oteekamu olubuto manya ogenda kumanya myaka mulamba myezi 9 ositudde lubuto, myezi emirala nga jiijo oli mukulabira mwana kukula kwegamba nga myaka 2 oba ogisse kubanga ogenda kubeera kukola ki olabirira mwana. Kati munnaye abayimbi bedda era kyuvala batebazaalanga abamu ne batuuka mu myaka nga 4 nga tebalina mwana, naye kati mukwano ebintu birabika byakyukamu. Kyekimu ne kumbaga edda nga bagamba abayimbi tebawasa, abayimbi tebafumbirwa, naye kati mukwano tugenze okulaba nga embaga z'abayimbi mpitirivu bali mu laavu nnyo n'okuzaala kwotadde. Bayimbi bangi abalabikiddwako nga bakola ki bazaala. Kakati ne munaye mugole waffe Carol Nantongo naye we mukole ki we bimukwatidde. Naye kansoke mbanyirize ku the Union Media Hub bagamba nti welcome back to my YouTube channel. Yes, we are the Union Media Hub. Fewano kuchikolagana ku bufumbo, marriage, faith and motherhood tuba tubireeta okuva ku social media netubira nga tubikola ki tubibaleetera nga banga tubibatuusaako wano wonna. Nkugamba nti mukwano beera nga osubscribinga oba tonnaba wobanga to like oli mupya welcome fewano tukwaniriza nnyo nnyini ddala. Returning subscribers mwebale kubeera nga mwekumiddeko, ate nkugamba nti mukwano beera nga clicking a notification bell so that every time I put up a video you do not miss out. Ne video mukwano beera nga ogimpera ka like. All the lovers aba Carol Nantongo video mujwe ka like eberenge mutukako kubanga wano ino tumusima busimi fete tetwogera bintu bibi dala nga abantu bafumbo tubasanyukira nnyo nyini ddala kubanga ffe ku bufumbo we are ones and tens. We are ones and 10. Mukwano Carol Nantongo alabikiddeko era ne mwami we nga yomulabaawo nga celebrating Eid. Of course abayimbi kubanga bayina abayimbi ba different religions bavaayo ne babeera nga mune celebrating ko n'abantu abalala era ne businesses nga yomulaba na business ovayo n'ogamba bannange bakasitoma bange abasiraamu tubawishinga Eid ennungi. Kye kimu ne bano abayimbi kubanga bafani bawe bali mu different categories mulimu abasiraamu, mulimu abalokole, mulimu abazakatoliki. Kwegamba munaku zebwe enkulu bwezityo abayimbi bavayo ne babeera nga celebratinga bantu baabwe abeyo religion. Ne Carol Nantongo we bakoze bakyoye ne omwami we Dylan babeera nga bakola ka photoshoot yawo nga babagamba happy Eid. Naye of course engoye zayambala muziraba nga nene takyayambala buno crop top era ne omulaba ku stage abeera nga yambadde engoye nene okulaba nga munange abikabika ku lubuto naye we kyatuuse takyasobola kukolobera ki nga kikweka kubanga munange dwo olubuto lukuwa shape mukwano nga tosobola jibika. Look, of course ludda maaso ne features zo mu face olaba nga ozimba mu face enyindo nebeera nga eri byayo. Kati obosanga nga makeup artist takubye makeup bulungi enyindo ebira bwete ziyo. Lero abamu n'omulenzi abana balina ebintu bakola ba mama baabwe ne bakuddugaza ne bakuzimbya enyindo ne bakuzimbya emimwa. Well, nengola mukwano nena Carol Nantongo laba of course features ziraga nti mukwano ekintu kye mwali muwira mu nkubo kituufu nnyo nnyini ddala era nga tumugamba congratulations era we are very happy for you okubeera nga munange osobola n'okugenda ku stage n'obibeera nga okola ki ng'oyimba, which means mwana takuyisiza bubi osobola okugenda okukola nga wokola ki nga wokuza omwana waffe eyo monza ebintu by'okwekweka
otuuka n'ogamba naye nina okunoonya ennusu kangende nkole ekiba kibe. After all omusajja yakola ki yakyala katusibe nti after kuzaala kuno tujja kulaba n'emikolo emirala maaso awo naye nga bafaani bo babadde basanyufu nnyo okumulaba era nga bakola ki of course bali happy okulaba omuyimbi waabwe naye era yabasavinze goals sibye bino nti muyimbi ofunye olubuto ogenza kutuula weekwese paka wonoozaala ye abanaku zino munaye bavaayo ne babeera nga bagenda mu maaso ne bakola kubanga of course teba announcing mbuto zaabwe muno ndi lubuto biki kubanga munaye bagamba social media kuliko evil eye chimanyi evil eye mujiwulira so it's not tuyagala nnyo kibeere public bwe kityo mbu ndiyo bankoze baby bump usually nezo baby bumps bazikola after maybe nga bamaze okuzaala ne balyoka balaga izo video zaabwe naye nga omwana yamakola ki yavaayo dda kubanga munnange nga yembagambye evil eye is real so bagezaako keeping that privacy yes of course baba kimanyi mukiraba naye nga to keep it awo wekito wekiba eruuyi eyo kakati nno ffe nga ba well wishers tugamba nti mukwano congratulations era tukusabira we wish you a safe delivery at the right time tukusaba mukama akusumulire bulungi era akusanyuse gwe n'omwami wo byebyo nno ebya Carol Nantongo eruuyi ero nazo zo photoshoot zalumye ate nga yarabise bulungi ono mwana tamuyisiza bubi olaba face kale yes of course azimbyemu naye nga talabise bubi wadde ye akipize nga slay that pregnancy girl tugamba nti congratulations tukwagaliza birungi byerere eruuyi eyo mwena namwe mu comment section ino mbere nga mugamba Carol Nantongo Carol Nantongo congra Dylan Ju all Carol Nantongo lovers comment section mujifule bize nga mumu congratulating kakati nomunaye okuvaako ku Carol Nantongo wabadde omukyala alabikidde ku social media gwensazeewo mbaleetere kubanga munaye omukyala yabaddeyo nga yeemulugunya nga gamba lwaki abaami muba mutuyisaamu amaaso lwaki tubaagala mu bwavu ne mutuuka ne mufuna ssente ne tubasabira kyokka mufuna kasente ne mutusuulawo ne mutulisa bubi nnyo nnyini ddala omukyala yeekubidde omulanga kati kye mbagamba mmwe nga bafolowa banga baagala obufumbo omukyala mumubuuzemu ku maanyi awo mumugambe mumusalire ku magezi mumuyambye mutya kubanga bambi obulumi omukyala ye bulabika bumususeeko kwe kukwata essimu n'ajja n'agamba TikTok family munyambe naye obulumi bunnuma omukyala kambatereko maaso mbeere nga munne mumugumyagumya mumuzeemu amaanyi oba mumusabireko kubanga bambi obulumi bye alabika ayita mu bungi naye ngambe bazanyo okubeera nga mwekumire ku the Union Media Hub mbasiima nnyo mwekumireko temuvangawo nga bwe bagamba don't change that dial beera nga wekumire to the Union Media Hub for all your content akolagina ku marriage, faith and motherhood. Kambalekino omukyalo ono. I'll see you in the next video. Bye for now. Mwasize mutya bannyabo ne bassebo. Kansubire mukama abakuuma yonna buli muntu gyali era nga mwebazayo bali bakuuma. Bannange abasajja mulekerawo ng'okujooga abaana ba bannammwe. Mbadde n'omwami wange emyaka 12. Omusajja wange namusanga ayoza emmotoka nga kanaabe. Abakyala oba abawala bonna gye bali batono nnyo abaagala bakanaabe batini ababaagala. Nalina emikwano gyange essaawa eyo gye nabeeranga najjo ne bambuuza naye zaamu ki ekikufumbisiza kanaabe? Ne mbagamba buli we mbadde nga ntambula mbadde nkoowolanga Mukama Katonda nti njagala omusajja atalina mukyala ne Mukama gwe yaleese. Abeevuga nali nnyina, abakola emirimu egy'ebbeeyi nali nnyina, naye Mukama nanzikiriza okubeera n'oyo kanaabe. Maze naye emyaka 12 muzaalidde abaana enzaalo ze bayita enzaalo ndi Nnaalongo.
naye mpise mu mbeera embi yonna ne kanaabe oba omwami wange akwata ettamaati n'omugamba ki ekikwasa ettama ne bukya ku makya n'aliddamu n'akomawo gy'avudde ku mulimu n'akwata ettamaati n'omugamba naye waki okwata ettama nga tagaana ddita n'agenda ng'asika mpolampola bw'ati n'amala n'alita ne mugamba tewaliiwo mbeera yakubeerawo lubeerera wadde tuzadde abaana gw'olabanga ababonaabona naye ate waliwo abagagga naye ng'abonaabona ng'anoonya omwana nga takola ki tamuyina. Eno embeera yonna gye tulimu tujja giyitamu yakaseera buseera. Emyaka gye mmaze nayo emyaka giri 12. Mu myaka 12 Katonda atuulidde mu mwaka ogubadde ogwa 2025 mu myaka 12 Katonda atuulidde mu mwaka 2025 nenfukamya nensaba we nasaba ennyo Katonda nandeetera ekirooto nga ndaga abakyala bansekerera ku muzigo kwe nali mbeera naye mugamba naye Mukama nga nkooye embeera embi Mukama nkooye embeera embi nfukamira nensaba naye nkooye embeera embi Mukama mu ekyo ekirooto kye yandeetera kyalimu okunsumulula mu butuufu kyo kyasumulula kubanga nalaba nga mu butuufu omwezi gwalinga gwa 3 mu mwezi ogwokutaano bawange n'aleeta ekisumuluzo n'agamba nfunye omulimu nfunye emmotoka nafukamira ne mugamba Katonda ng'omanyi okuwulira abantu ne neebaza mugamba Mukama kati nga omuwadde omulimu guno emmotoka naye erina okunoonya abantu olina okutuwa nte okubeera ng'ekola si kugifuna nga nte tokola ki tekola Mukama byonna n'abiwulira emmotoka n'ebeera ng'ekola n'emirimu gye bakola bano bakeera ku makya ne babagamba jangu wali wafuddewo omuntu tugende tuziike otwale tuziike bwakyalumu ndowooza yafuna omulimu ogwo n'agenda atwala bagenda okuziika mwe be yatwala ogenda okuziika kola mu nnaku mu mwakera ku makya nga mwengenda ofuna mujja wange akati bannange baami mwenna abali eyo n'abakyala bakera ku makya ne bayingira mu bufumbo bwa bannammwe gwe n'ogamba obufumbo obwo obukulemye bbaawo lwa bwenzi naye bba wange we yali akwana yakugamba nina omukyala ate Naalongo ndi Ssaalongo naye nga gwe watula n'omunyumiza n'omugamba ekinnemeseza obufumbo bba wange mwenzi kaakati gwe nookera ku makya mukyala munno olowooza ye kiki kyayitamu essaawa zino gwe olowooza kyayitamu kiki ye yakusanyukira ye takkaabira naye abaami mulekeraawo ng'okujooga abaana ba bannammwe omwami wange anjooze ne mulekeraawo ng'okujooga abaana ba bannammwe